أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما تنقى الله ويتوانغزا ناتوسا قساوي نغتي الموابو أبلم آتي أبتيكا من كوليبيو ebimuko ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyatulagira okukola wekitibwa Allah tumusaba sebenga n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abo bonna abagoberera obufu bwe okutuusa olunaku olw'ekiyama. Baganda bange ab'ebitiibwa olwaleero mu kaseera kano tugenda kuba nti twejjukanyako katono ku kigambo oba ku hadithi ne ayati ezikwatagana ku mutwe ogugamba nti bannabbi bonna eddiini yaabwe y'emu. Nga kimanyikiddwa bulungi nti ba'dhu minna abamu ffe mu bantu abamu naddala abatali basiraamu bo bakakasa nti obusiraamu diini eyatandika n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bal obusiraamu buno diini eyaviira ddala ewala ne bannabbi abasooka okuva ku jjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalam. الدين ينو أمبقى صلى الله عليه وسلم محديث يا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أقامبا أمبقى صلى الله عليه وسلم يقام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم يقام نزين سينغا أوكوانتي ndi wakumpi ndi waluganda mmanyi nnyo ntegeera nnyo Isa okusinga abantu bonna abasigadde. Isa ogwe twogerako mutabani wa Maryam alayhi salatu wassalam ng'agamba wekitibwa sallallahu alayhi wasallam fi dunya wal akhirah ku nsi kuno ne oluvannyuma lw'okuba nti nno tuvudde ku nsi nga tuzze wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agenda mu maaso n'atugamba nti wal anbiya ne bannabbi bonna yagamba nti nno yagamba nti wal anbiya'u ikhwatu li'allati bannabbi bonna bw'oba batunuulidde balina abagatta kitaabwe y'omu. Ekigambo li'allati kisobola okukozesebwa ku taata oba ku muntu oyo agatta ku babiri oba agatta ababiri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agenda maaso n'agamba nti n'agamba wa ummahatuhum shatta wa ummahatuhum ekigambo ekiri awo tugenda kukiraba kiki yali ategeezaamu Mbaka sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti wa ummahatuhum n'ebibinja byabwe. Ekigambo ummahati awul azmina ebiseera mwe baawangaalira shatta byanjawulo buli omu yajja ku kiseera ekiki n'agamba wa diinuhum wahid n'eddiini yaabwe eddiini eriemu. Omubaka sallallahu alayhi wasallam bw'atyo nno bw'atutegeeza. Lwaki Omubaka sallallahu alayhi wasallam yakhassa nnyo Isa alayhi salatu wassalam? Hadithi nyingi emuli hadithi emu yajja nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti nno ekimu ku bye biraga nti lwaki Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasinga okumanya Isa oba lwaki yatenda Isa ku kitendo ekyo kubanga yagamba nti falaisa tewali bainana nabiyi tewali wakati wange ne Isa nabbi yenna fenna okuva ku Isa okudda ku nze direct kyajja direct yani okuva ku Isa okutuuka ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam tewali nabbi yenna. Ekyo nno Mbaka sallallahu alayhi wasallam yemu ku nsonga ezamukhassasa Isa n'amuleeta nga wanjawulo. Ensonga ey'okubiri Nabbi Isa alayhi salatu wassalam lwaki yamukhassasa ku bannabbi n'agamba nti ana awula nnasi bi Isa ibn Maryam olw'ensonga nti Isa agenda kudda baada dhalika abeerenga atambulira ku mateeka Mbaka sallallahu alayhi wasallama ge yalekawo. Kitegeeza oba kiraga abamanyi bagamba nti ekintu ekyo kiraga nti ni Isa ne Muhammad sallallahu alayhi wasallama bali muntu omu mu mbeera zonna. Ebyo nno bwe bukulu obulaga nti nno Nabiyullahi Isa ne bannabbi abasigadde ne nabbi Musa ne baani bonna eddiini yaabwe yali eddiini emu. Bingi nnyo ebitulaga. Owekitiibwa ayitibwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bwe yali ayogera mu bigambo bye yagamba nti faman omuntu yenna faman tabi'a yagamba nti faman kana muttabi'a oyo yenna abeera nga agoberera Tawrata wal Injiri ng'agoberera Tawrati ne Injiri
nga ebyo alladhi lam yubaddal nga tebyakyusibwamu walam yunsakh era nga tekuli ekimu ku ebyo ebyasangulwako ebiri muki ebyajjibwawo oba ebyajjibwamu mu ebyo ebiri mu bitabo ebyo agamba nti no fahuwa ala dini lislam omuntu oyo ali ku ddiini ey'obusiraamu kyova olaba nga owekitiibwa allahu subhanahu wataala abantu abo yatukkiriza okulya emmere yaabwe oba ebisobe babasaze owekitiibwa allah n'atukkiriza okubawasa lwaki abo abaaliwo nga bagoberera enkola eyo munnange baali ku ddiini ey'owekitiibwa allahu subhanahu wataala eddiini eyitibwa obusiraamu bal ekigambo ekikyukamu kyeki amateeka gano ge gajja gakyuka mu mbeera nti ffe tusaala esswala ttaano bo baasaalanga esswala ez'enjawulo tusiiba mu nsiiba gye tusiibamu nabo balina ensiiba gye baasiibanga ebyo nno bijja byawukana okusinziira ku mirembe owekitiibwa allah gye yabatumirako naye nga bonna ekyabatumya kyeki owekitiibwa allahu subhanahu wataala yabatuma nga bonna abagamba bebeere nga batuusa kalimatu la ilaha illa allah nga bonna batuusa kalimatu tawhid wa kalimatu tawhid huwa al islam okubanga yeewaayo n'abeera nga byonna byakola yastaslim ila allahi subhanahu wataala abikola n'abeera nga yeewaayo eri allah ku byakola nabiyullahi nuhu alayhi salatu wassalam kyekitulaga nti nabbi wa allah nuhu yali musiraamu ategeeza nabbi nuhu mu bigambo bye mu qur'ani wekitiibwa allah ng'ategeeza mu surati yunus aya ya 72 yagamba nti wa umirtu an akuna min almuslimin owekitiibwa allah yandagira mbeere mu abo abeewaayo gyali abasiraamu abo nga bajja ekyantumya nabiyullahi nuhu alayhi salatu wasallam ekyamutumya okusinziira ku mbeera eyaliwo n'abantu embeera gye baali beeyisaamu yonna yali si embeera eteekeddwa nga basinza amasanamu allah n'amutuma naye nga abagamba babeere nga badde eri allah basinzire owekitiibwa allah subhanahu wataala kalimatu la ilaha illa allah nolwekyo abakola ebigambo ebyo kyava tukakasa nti nno bamulagira allah amulagira okubeera mu basiraamu bannabbi abalala okuli ibrahimu alayhi salatu wassalam agamba nti idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin owekitiibwa allahu subhanahu wataala yalagira nabiyullahi ibrahimu alayhi salatu wassalamu okubeera ng'akola ebintu byakola ng'abikola ku lwa allahu subhanahu wataala nga yeewaayo mu kkuba eryo n'agamba neewaddeyo ku lwa allah era nze nkola ku lwekitiibwa allah subhanahu wataala era byonna bye tukola nga tubikola ku lwa allah lyekkuba ettuufu eriyitibwa ekkubo eryo ery'obusiraamu owekitiibwa nabbi muhammadi sallama liyajja okuggumiza obuggumiza kubanga lyaliwo litya kubanga owekitiibwa sheikh lislaamu atutegeeza mu bigambo bye ng'agenda mu maaso n'agamba nti omuntu yenna awangadde ng'awangalidde ku injiiri n'agibeerako n'abeera ng'ali ku mulembe ogwo nga isa tannaba ku tawuraati nga isa tannaba kujja n'awangalira ku tawuraati n'abeera ng'akola byonna ebirimu nga bw'owekitiibwa allah bye yabiragira abeera musiraamu era bw'abeera afudde abeera mukkiriza ate owekitiibwa isa alayhi salatu wassalamu bwe yajja abaagobereraawo bonna baagobera nga bagoberera ku buki ku busiraamu mpaka owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama bwe yajja kubanga abantu abasooka okukkiriza owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama be bamu ku abo baali bakimanyi nti owekitiibwa allah okutuma muhammadun sallallahu alayhi wasallama yamutumanga nabbi eyalangibwa mu bitabo ki ebyo era yajja kujjuliriza ekyo ekyakola ki owekitiibwa allah subhanahu wataala kiyatuma nakyo baganda be abantu abo bwe baawulira bagamba qaalu amanna bihi innahu alhaqu min rabbina weyalungi innahu haqu mazima ago innahu alhaqu min rabbina ago ge mazima okuva owekitiibwa allah subhanahu wataala kunna min qablihi muslimin oluberyebererwa okubanga tannaba kujja ono muhammadun sallallahu alayhi wasallama twali basiraamu bani aboogera bayahudi bani aboogera banasara bakakasa nti baali basiraamu min qabli bannabbi b'owekitiibwa allah subhanahu wataala abalala abatukakasa nti nno baali basiraamu be baani era nga ebigambo byabwe owekitiibwa ibrahimu alayhi salatu wassalam atutegeeza ne yaqubu mu kiseera we babeera nga babuulirira abaana baabwe ekyo nno tukinamu ekyokuyiga kinene oba olina omwana omugamba ki omwana wo omukuutira ki abaana tubakuutira mwana nga oba ogenda ku ssomero teweerabira kabukuuma bulamu mwana nga oba ogenda okukola bwoti tubalamira tubawa omwana ayambale naye balamira ki abaana baabwe babagamba ebigambo bino babagamba fala tamutunna temugeza ne muva ku bulamu obw'ensi ne mugende wa allah subhanahu wataala okusisinkana allah illa wa antum muslimun okujjako nga muli basiraamu
abono bannabbi ba Allah abasooka ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanakujja balamira abaana baabwe obusiraamu g'omwana wo omulamidde ki era nsaba tegeeza abantu tugezeeko okunnyonnyola ensi nti obusiraamu buno munnange bwajja nga ddiini eyajja okuva emabega mpaka wabula ebintu ebyajja bikyukamu biri mu mbeera zaaki ez'amateeka nga nagajja gakyusibwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira olw'obulungi bwaki bw'abantu abadde ekitiibwa Allah mukkirize genda kubeera nga tukomawo insha Allah ta'ala oluvannyuma lwa akaseera akatono subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfirullah wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا